Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katusubire mukama Katonda saidi eri ate nammwe abakozi obulungi obutagambika. Nate eno lwaleero tukomyewo ne programu yaffe enganzi eya Chat with Zwa. Era nga tusuubira nti bingi oba bangi bafunyemu ekyokuyiga. So fam bagole betwakaleeta abatonotono. Naye nga tukkiriza batusuubira nti omwaka gunaagenda okuggwako nga at least buli omu agamba bwe kikwata mu kwanjula ngenda kugutegeka omukolo ogwange nga nina kye mmanyiimu. Naawe asuubira okugukola omwezi ogujja, nsuubira nti abagole betwakaleeta olina ky'oyizeemu. Tukola ebintu bino kugezaako kulongoosa mulimu gwaffe n'abo abali baweddemu essuubi mikolo tugibaagazise, kuba munnange twakkiriza nti jjo tuli baakugikola paka kufa kwaffe. Kuba akkiriza gaana omuntu yenna ayagala okubeera omukyala obuvunaanyizibwa mu maka ge, gy'emitendera gy'oyitamu ate okufuuka omukyala. N'abazadde okugamba nti omwana waffe gyali tumanyiyo, olina okubawa essanyu ewaka ng'oyise mu kukyala mu kwanjula weewaawo n'embaga. Nate eno lwaleero tukumyewo n'omugole waffe omulala, katumuwe omukisa atubuuzeeko atubuulire amannya ge. Weewaawo ne wawangaalira tumanya n'omwami anaamutumira nako. Nze bampita Mbabazi Tina era nsinzirira Lugala era n'omwami wange mutumirako. Mbabazi Tina. Oli mukyala Munyankole? Ndi mukyala Munyarwanda. Oli Munyarwanda. Abanyarwanda ab'e Rwanda oba ab'e Uganda omanyi byanjawulo. Tulinawo abavandimwe ab'Agashumba. Nze ndi w'e Rwanda. Oli w'e Rwanda. Ndi mukyala w'amaanyi wakubadda. Kati Tina kkiriza abalabi baffe abalungi tubasiigire ekifaananyi nga tetunnaba kweyongerayo nnyo mu biwanvu, beetaaga okumanya Mbabazi Tina y'ani? Mbabazi Tina nzaalibwa omusajja gwe bayita Kavuma Christopher n'omukyala gwe bayita Natural Grace. Banzaala Entebbe, banzaala Ntebbe. Bakuzaalira Ntebbe? Banzaalira Ntebbe. Oli mbwaya ku kibuga? Addaye. Omanyi kati po oyikyenne namukaka agenda kufa. Nze ndi wa Ntebbe. Tulinawo banene abaana nga baba mu byalo n'enkoko zitakulaziza na maaso. Naye alhamdulillah twebaza Allah wa buyinza yajjapo mu kyalo eri ebusiike wasembera ddala n'amusembeza e Kampala kati tumulabako. Wenyini awo Tina kkiriza manyi emikolo giba emikolo ena oba kale esatu katugeze. Tulina omukolo gwa proposal, tulinamu omukolo gw'okukyala, ogw'okwanjula n'embaga. Emikolo gyonna wagituukiriza? Sigituukirizanga naye nakolako ogumu ogw'okukyala. Wakolako ogw'okukyala? Gwali ludda wa? Gwali Najeera ewa ssenga wange. Najeera. Kirungi. Kati wenyini awo wenjagala tutandikireko omukolo gwaffe ogw'okukyala. Omwami yakola proposal? Teyakola. Teyakola. Mwali mudeetinga? Kati njagala otusiigire ekifaananyi. Mu kaseera ke mwalimu ako nga mukyeyagala, amawulire ago yagaleeta atya? Gwe wakimuteekamu n'ogamba omwami atugendeko ewa ssenga, oba kyali kirowoozo kye nga yina gye nagamba nti ati nebbanga limmazeeko naawe nzikiriza gwe mukyala agenda okunzaalira abaana, ebintu tutandika bitambuza. Amawulire ago gajja gatya? Kirowoozo kyali kikyo oba kyali kya mwami? Kyali kya mwami wange. Yayagala n'okukyala nga sinnazaala. Naye ne tugamba katuzaaleyo omwana omu. Kati we namala okuzaala omwana anaaweza like 2 years. N'angamba tugende tukyale ewammwe. Amaze okulaba ku breed y'Abanyarwanda gye bamuwadde. Ati mpa alina omukiga alabye. Tina manyi po omukyala po omukiga kati ayinza okwagala ate okudda mu Banyarwanda. Yayagala nnyo Abanyankole sayidi eyo naye mugamba po guma n'omukigawo. Wamufuna omwagala. Wayise 2 years omuzaalidde omwana. Amawulire ago gajja gatya? Yakusanga waka, yakubira simu, kyali kitya? Njagala otusigiremu ekifaananyi ekyo. Amawulire ago omwami agaleeta togakugamba nti Tina kati mpa date tugende wasenga. Kati nali ku mulimu ku Kyamutawaazi. Kati nankubira essimu
Naŋŋamba tugenda kukyala mu mwezi gw'okuna. Ne ŋŋamba ogwokuna ogwo nga tuli wali mwezi ki agambe tugenda mu gwakuna gwali mwezi ki amawulire ago mwagafunira? Yali January. Yakukubira mu January. Yankubira mu January. Naŋŋamba tugenda kukyala mu ki? Mu April. Mu April. Nene mugamba nga April eri kumpi nga like katukyongereyo. Nze we namugamba katukyongereyo mu November nga 27. Kati nakkiriza. Kati naŋŋamba londa date gy'oyagala tugende tukyale. Kati nenonda date nenkubira bazadde bange baasanyuka nnyo. Mama ne tata gye bali? Bali Ntebe. Chat with Ziwa. Ne basanyuka nnyo. Mikwano gyange ne gisanyuka nnyo, baganda bange ne basanyuka nnyo. Tugenda ne tukyala mu November nga 27. Kakati omanyi emikolo gino eno simu nnyo nti buli nnyumba ogusangamu. Njagala otusigire ekifaananyi. Omwami bwe yagamba nti tugenda kukyala ki ekyakugira mu kaseera ako? Wasanyuka aba wanyiiga? Nasanyuka like we yaŋŋamba mu April nasooka ne nnyiigamukko. Ng'ate onyiiga ki? Like ampadde date ya kumpi. Nene mugamba bannange tukole okukyala kwange mu November. Okimanyi nti eriyo abakyala nga yeyagamba nti omwami waŋŋambire sinza namusazaamu. Gwate wasooka kunyiiga bunyingi. Walayi nakisazaamu ne ŋŋamba bannange April nga like etuuse mangu. Omusajja ali omwesiga nnyo nga tomutya nti bayinza okwekyangira mu kubawo wakati. Omusajja wange mwesiga. Buzi bangi tubalabye ategeesa omwana wa munne neyekyanga. Kati gwe omugye mu April tomwongedde paka November. November nga 27. Oli omwesiga nnyo? Nali mwesiga nnyo. Kubanga oyo omwami wange ndudde naye emyaka nga 8. Emyaka 8? Gw'olina emyaka emeka? Sijja kujoogera. Sijja kujoogera. Ziwa. Tonjo kyasa. Sijja kujoogera. Naye ndi muto. Kuba ndi muto. Mbadde mbalamu. Emyaka 8 eja dating. Gatako gye watandika najjo. Ndi muto. Naye katukaleke omwana akyali muto. Si omulamba. Teen Advocates. Tina Advocates. Events and Ushers. Kiriza. Tweyongereyo. Kati njagala tusigire ekifaananyi. Enteekateeka zaali zitya? Nga bonaagamba nti omwami amukubidde essimu ampadde amawulire. Of course tukisuubira nti omuntu yenna bw'afuna amawulire bwegatyo ekikusooka kujja mu bwongo ba service providers. Tusigire ku kifaananyi gwe enteekateeka zaakumenya zitya mu preparations ezo zonna ez'okukola omukolo ogulabika nti guvaayo nga bw'ogwagadde? Enteekateeka bannange nga bw'omanyi emikolo si myangu. Nze like abakola ku mukolo gwange Gomez nazijja wa Bina Bridals. DJ namukubira era n'akola. Ba DJ bali bamuyitaani. Decorator eyatimba, Bet Events eyatimba. Teyankalubiriza nnyo. Walala. Ebisigadde byatambula bulungi. Amiina. Kati bwe kibanga buli kimu kyatambula bulungi, nina we mbadde njagala tutuuke. Tukkirize tugaane emikolo gino gibaamu challenges, gibaamu n'ebintu ebirungi. Omukolo gugulabika tegwakusumbuwamu kuba gwali mutono. Tegwali mutono nnyo like. Tegwali mutono nnyo naye waliwo ebintu nze gwansumbuwa. Omukolo gwali olwa 6. Kati omukolo gwange gwansumbuwa lwa 4.
walaayi gwaliyo ku Lwamukaaga gwaliyo ku Lwamukaaga kati omukolo gwange ne neetamwa gwansumbwa ku Lwakuna ate njagala otubulire kusumbuwa gutya like kye nali mbaze nga saabifuna kye nali mbaze like mu ssente biki gwansumbwa ku Lwokuna ziwa gutya kyenjagala otubulire ekyo gukusumbuwa gutya ku Lwakuna ng'ebula olunaku lumu omukolo gutuuke gwakusumbuwa gutya kaakati nali wabbinaawo omwami wange nankubira naŋŋamba bino ebintu bibulako 2 oba yali oba yaŋŋamba essente ze bagenda okugaba n'ekisambi ky'ente natuula ewa Bbina mpaka ssaawa 10 jakubira ssaawa nga mmeka yankubiranga ssaawa 4 ez'okumakya nobeerawo paka ssaawa 10 nembeerawo Bbina kwe kumbuuza tino obadde kino ng'olowooza ssente za nnyama ndowooza ssente za nnyama ne ssente z'okugaba abakozi maa biki bino ebirabo byababuuza ebyo biki ebyo ebyo byababuuza nga biwedde byonna ez'okugaba zitya like ez'okugaba ez'abako eza ssenga ez'okuteeka mu mabaasa nga zibulako neŋŋamba bannange kati omwami wange nenziramu okumutegeeza kati essente ezo tugenda kuziggyawa manyi byonna obiguzi naye tetuyinza kgenda ku mukolo nga essente za ssenga zibulako n'ekisambi ky'ente nga kibulako kati awo nali ne brother wange nga yandiko kati neŋŋenda ku Stanbic kati nali natereseeyo ng'obukadde 2 okutuuka ziwa nga kuliko kakadde kamu ate akakadde kalazeewo simanyi natuuka ewaka like natuuka ssaawa 3 ez'ekiro oba gwe wakajjako nerabira ng'okajjako najjako kakadde kamu akakadde kalagabwa mangu simanyi sitaani yakatwala simanyi kaakati awo bannange ekisambi bakitugamba 7,000 ekisambi ky'entere kino kiri mu ssente ezo 7,65 ekirungi kati essente za ssenga n'eza maama n'ez'omuko n'eza ddadi nga zibulako nasigala n'emitwalo 3 kyokka n'emmotoka ezigenda otwala abako nga tezinaamu n'amafuta nga n'omwami alaga akaze kubanga bo bambi omwami wange yagula ebintu bingi mu kukyala yagula ebintu bingi nze ne mugamba nina kakadde yiiya nokamuwa nkamuwa kaakati olwo Olwokuna ne luziba ng'ate ku Lwokutaano nina okuba ku venue olina okugenda ewaka nina ogenda ewa ssenga wange ne mugamba nina akakadde kamu oba onaayiya simanyi era yamala n'ayiiya najja omukolo guwedde mukubye epate munyumiddwa soka otubuulire kyali kitya omwami buli kimu nga maze okituukiriza ng'omaze omulabako emmotoka zipaakinga zijja oba nga bagambye tino omwami ali mu paakingi wabulira otya mu mutima abako baalwawo okujja baatuuka ssaawa nga 10 kyokka
nga bava kumpi awo bali bavaawo Lugala wane Masanafu Masana ogambye okukyala kwali najeera kumpi nnyo najeera kumpi nnyo batuuka saawa 10 oba yali akyagattagatta bino byali biganyeemu kaakati awo twakola photoshoot saawa 6 nenzayo mu kisenge nengamba bannange oyo owa makeup nangamba tinaguma bajja kujja omwami wajja guma naye ng'owulira gwe gakuweddemu nga mpulira gampeddemu neneyambula gomesi neneebaka naye sokoleki wajjamu gomesi neweebaka najjamu gomesi naye ng'otulo tetujja kati nga makeup tomufuddeko oba simufuddeeko like ng'owulira bitabuse nga mpulira Chat with Ziwa. amagundi gange nga baganzijjako amasimu gange nengamba senga najja mu kisenge kyange omwami waanajja nga nesenga atidde kati we nawulira ekyo nengamba ye senga lwaki ambuuza ekintu ekyo tajja kujja kati awo neneeyongeramu okutya noddamu n'ofa ogwokubiri awo ziri saa 7 ate nga wali wafuddefudde dda balaayi kaakati neziwera saawa 10 omwami wange najja bane nali musanyufu okulaba nga bayingira mu geeti nafaako oludda essanyu eryo nasanyuka omwami wange ngazze kaakati awo naye musajja musirise nnyo naye namubuuza wakikoota ngayo wali nangamba we nayingira geeti nali musanyufu nnyo okujja okukyala mu maka gasengaawo era twali basanyufu nnyo mwenna ffenna kkiriza nze nzikiriza nti emikolo gyonna gibamu challenges oba okusoomoozebwa si kukyala si kwanjula si mbaga olaba otegeka birthday naye n'ofunamu ebikusumbuwa tuyinamu ebirungi n'ebibi naye katusokere ku bibi byogamba nti ekyamazima nze omukolo gwange gwonna nafunamu okusoomoozebwa era kwali wano na wano wewati ne wewati gwe kiki oyinza okugamba nti ekyamazima singa kiki kusoomoozebwa kikuwasanga mu mukolo gwo kaakati nga sinatuuka ku ki omukolo gwange tegwansumbuwa nnyo naye like mubamu ebizibu kati eyandoga yaliko ogwo omukolo bakuloga ate nga wa famire si mikwano gyange gyambeererawo nnyo era sijeevuma bakuloga ki kaakati oyo omuwala yandoga like nga sikyasobola vaamu ddoboozi omwezi mulamba nga omukolo guwedde omukolo gwaliwo November nenkola assuring team yange mu January last year kati eddogo eryo lwe yajja February nga 2 February nga 2 ne bandoga nga sikyasobola kuvaamu ddoboozi omanyi ogamba eddoboozi omwezi mulamba nga toyogera nga siyogera ngaokozesa sayini z'abakasiru nga nkozesa sayini
ne bandoga kaakati mu kundoga okwo February nga 2 kati twaddamu okukola mu August. Jjukira ntandise ashengisi yange mu January ate bandoze mu February nga 2. Nga sikyasobola kwogera n'aba clients kati kwegamba nga ndi omanyi omuntu okukuzza wansi nga ofuuse baby bwentyo bwe nafuuka. Omwami wange n'abeerawo, waliwo ne brother wange gwe nali mbeera naye waka. Kaakati awo twalina omusawo gwe twakubira, omusawo abeera Soroti. Doctor? Musawo wa kinnansi ate dokita. Ne mu ddwaliro twagendayo. Ne bigaana. Kaakati kansokereko oba tusokere mu ddwaliro oba mu musawo. Sooka tubulye mu ddwaliro tulabe nti eddwaliro ligaanye tudde ate wa musawo. Kaakati brother wange kati ye senga wange muntu nnyo mukkiriza. Muntu nnyo mukkiriza ne maama wange muntu nnyo mukkiriza. Kati ne bakuba essimu. Nakubira brother wange essimu. N'amugamba Tina musooke mumutwale mu ddwaliro. Tulabe kiki ekimuliko. Kati eddwaliro lye twasooka okugendamu lyali Ntebe Kisubi. Kaakati Kisubi ne bankebejja wonna. Omusawo kyava ngamba yakebera eyankebera Tina teyaguddeko wadde wansi. Brother wange n'amugamba teyagudde wansi. Ng'omusawo ayagala kulaga nti omumwa ogwazibye kyabadde kikulu. Ekigo kiziba omumwa simanyi. Kaakati ngamba waliwo nerve emugaana okwogera. Muganda wange n'amubuuza nerve kyeyo. Kati ebyo nga tetubitegeera. Kati nenvaayo Ekisubi ne tujja ewaka. Kati brother wange oyo yakwatagana ne brother wange ne gundi ani n'omwami wange bakwatagana nnyo mu kaseera ako. Kati waliwo mukwano gwange eyajja ne tumuyita. Nangamba nze nina omusawo ali Soroti. Nsaba tumukubireko tutegeere oba baamuloze oba tebaamuloze. Kati ne tukuba essimu. Oyo musawo twamukubira nkeera. Kati oyo omusawo n'atugamba awo waliwo amazzi mu bbaafu. Ne bakima amazzi mu bbaafu. N'amugamba oyo mumuwe 5. Sente 15. Mu 15. N'atandika okulagula. Ali Soroti. Muli eno Kampala. Tuli Lugala. N'angamba oyo omwana
mumwanguyire agenda kufa ng'ategeeza gwe. Agenda kufa naye nsaba mumwanguyire kuba omuntu eyakikoze ayagala kumutta ate oyo omuntu amumanyi bayombako dda. Neŋŋamba bannange kati ne tutandika ndowooza nayombako naani neŋŋamba nayomba n'ono nojjukira nenzijukira. Oyo omusawo n'atugamba tujje Essoroti n'Emitwalo 28. Tetwagenda kubanga waliwo just abasawo bangingi. Tetwagenda naye we yatugamba wenaalemu oyo omuwala nga ebyobusawo mbivaamu. Bwe yagamba bw'ati omusawo yali yeesiga kyalina nga yeesiga ejjembe lye nga bwe yeesiga kamera. Kaakati awo ne tukubira omulala. We twakubira omulala yali musajja oba yagamba aliwa. Mukubira omusawo owookubiri. Omusawo owookubiri n'atugamba oba aliwa. N'atugamba oyo sijja musobola. Yagaana okulya ezammwe. Mugezeeko awalala. Bintu byali siriyasi. Kati awo we nagambira mpedde. Kaweddemu. Naye wali okyalya ku mmere mu biseera ebyo. Nze ziwa namala omwezi mulamba nga seebaka nga siseka nakuseka. Nze oli oba yakola ki omanyi nga bw'onaaba ne kompyuta n'ogiyiwa Windows. Kye baakukola baakusiimuula. Bansiimuula. Tuddeyo ku musawo owookubiri mumukubidde agambye takusobola ne mufuna owookusatu. Tufuna owookusatu. Ate awo twagendayo bugenzi. Temwamukubira ssimu. Tetwamukubira ssimu. Oli yatulagirira twagenda waye. Sikyajjukirayo. Naye twagendayo bugenzi. Tugendamu n'omwami wange ne brother wange kuba yatira okunvuga. Omwami ono brother wange. Ne tugenda omusawo n'aŋŋamba kino ekizibu kye baakutaddeko kyamaanyi. Awo ne nkaabawo. Singa amaziga gaali gasobola okuntaasa ge gaali ntaasizza. Wakabira essaawa eziwera. Nakaaba okuva like nga soogera like we nayimuka nga sisobola kwogera. Naye kati gwe yali takyayogera eddoboozi mu kkaaba lyavaayo. Omanye ebyembi bisekebwa wawuunanga buwunyi. Simanyi nakumanya nze like nakaabawo bukaabi. Kaakati Chat with Ziwa. Kati oyo omusawo wakusatu. Kati naŋŋamba ekyo ekintu kye baakutaddeko nga kinene. Ate omuntu eyakikutaddeko mukwano gwo. Naye naŋŋamba tugenda
kukijjirawe tugenda kukijjawo e Kenya oba yagamba Kenya yagamba Kenya Bojayina okutwala gyalina okuntwala tugenda malayo ennaku 3 ate ye takozesa takozesa gundi takozesa taxi oba baasi ayagala nnyonyi gendera ku nnyonyi yasaba sawa muganda nga yalina amalala sekoleki yansaba miliyoni 3 yagamba talinnya taxi talinnya baasi e Kenya mwina kugendera ku nnyonyi okuyamba n'omusasula awo twavaayo oba yali akwegobako weegobi ng'alaba kyolina kinene tagenda kisobola kati waliwo omuntu gwe yayamba ate nga mumanyi kaakati awo ne tuvaayo ne tudda ewaka kati awo nga tetunagamba bazadde bange bo tebamanyira kigenda mu maaso bulamu wiiki esooka kati awo bwe baalabanga like bitulemye kwe kubagamba bazadde bange olunaku lwali lwakuna kwe kukubira muzeeyi ne maama nangamba muze tina takyasobola kwogera obudde obwo najja maama taata n'ava Entebbe najja Erugala kaakati awo brother wange awo ne tugenda ku musawo w'okuna bamuyita Naalongo awo n'aŋŋamba nagenda ne brother wange n'aŋŋamba tina takyasobola kwogera tumuyambye tutya Naalongo n'asooka n'adda ku bbali n'antunuulira yantunuulira eddakiika ngaaga 2 naye nga takikkiriza agamba byatandise bitya nze nakera ku makya nga soogera n'aŋŋamba byatandise bwe bati nakera ku makya nga tasobola kwogera biki nampaawo eddagala n'agamba tulikozese Naalongo kati ate olw'eggulu dadi wange najja ate enkeera Friday ayina omusawo gwatutwalako taata omusawo owokutaano nga wonna munoonya kutaasa bulamu nze waliwo omuntu eyaŋŋamba yajja mu maka gange n'aŋŋamba tina tokkirizanga ogenda mu ssabo n'aŋŋamba what tutaasa bulamu bwange ate oŋŋamba sikirizo ogenda mu ssabo ekyo like kitange n'antwala ebuyukwe twakera ku makya ebuyukwe ne tutuukayo 9:00 ebuyukwe waali wala tutuukayo 9:00 omusawo ne tumulaba kale yagezaako kyakola naye nga tekyanyamba yagezaako kyasobola kyasobola okukola naye like saddamuko like saayogera walayi saayogera kati awo ne tuvaayo
omusawo wakutaano. olwo muli munaku mmeka ku basawo bataano mwakatambula? wiiki emu nga mwakatambula ku basawo bataano. mwe mwali nono ayagala omutwale Kenya mu nnyonyi. ebizibu biri mu duniya. Kaakati bwe baba nga tebannakulogako ogamba teri ddogo, naye eddogo gyeririziwa ate likola. Eddogo gyeriri ate likola. Gwe bw'oba oba ogenda mu kyaki, genda mu kyaki. Oba ogenda mu ddogo, genda mu ddogo, naye eddogo likola. Oba ogenda mu muzikiti, genda mu muzikiti. Nze natuukako ne ngenda mu kyaki nga mpulira njagala kuzza bulamu, njagala kwogera. Okimanyi nafiirwako bizinesi ey'M5,000,000 nga sikyasobola kwogera, like nga sikyasobola like kuconnectinga na eddogo gyeririziwa. kati tuvudde ku musawo owokutaano owonootya mwagenda ku w'omukaaga? Era twagenda ku w'omukaaga. Kati twagenda ku w'omukaaga yali Naalongo. Naalongo n'agamba ono Tina nina okufa naye, ayina okwogera. Naalongo n'alayira okufaafaagana naawe? Yalayira okufaafaagana nange. Nagamba brother wange oyo nina okufaafagana ne Tina paka ng'ateredde. Awo amaziga ge nali nkaaba awo. Kyokka eyandoga yajja ewaka n'ebintu ne bijjuza fridge byaleeta mbweze kulabako. Kati mu kaseera ako ng'omaze okutegeera nti ono eyandoga oba nga tonaba kumutegeera? Kati nali sinaba kumutegeera, kati Naalongo ye yampa clue. Ng'olwo yamala dde okujja okukukyalirako naleeta ebyokulya nga biyitirivu. Ne bijjuza fridge yange. Kati bwe twagenda ewa Naalongo kwe kutubuuza ono gyali. Ani? Eyandoga. Nga mugamba linnya? Ono gyali ajjayo ewa Tina. Brother wange kwe kumugamba ajjayo era ne leero agenda kujja ewaka. Kati Naalongo n'agamba brother wange oyo tomukkirizanga kulya bintu byoyo byaleese. Kati we nategeerera ono yabadde andoga. Kaakati bwe yajja neki n'akasawo n'ebintu by'omwana bye eby'omwana wange, engoye biki. Nomwana ono namukolerayo shopping y'engoye? N'aleeta akasawo ate munda nga mulimu peeni, oba peeni yali yaki simanyi. Yakuleetera akasawo? Mulimu buno obw'abakyala? Obw'abakyala nga munda mulimu akasawo like peeni. Kakati Naalongo n'atugamba nina okulwana ku Tina ono. Kati n'atusaba mitwalo 5. Ne tumuwaako 2. Kati eddagala eryo gyali agenda okulijja yali agenda like
ku nnyanja. Kati n'agenda n'aggyayo eddagala tutamuwa $20 n'ajja Chat with Ziwa. n'eddagala eryo n'agamba like tuliteeke wansi w'egundi wa piro yange biki ku buliri. ku buliri. Ne mugamba nga sikyasaba kwogera. Kati awo tuli mu wiiki yakubiri ng'obulwadde mumwe gukyazibidde ddala. gukyazibidde ddala. Tuli mu basawo 6. Kaakati nze brother wange kwe kumugamba like ng'akozesa sign kwe kugamba awo ewa Naalongo tetuvaawo nkooye like abasawo like okutambula mu basawo nkooye. Kaakati ne baleeta eddagala eryo. Kati ate nga balina Naalongo alina okuddayo aleete eddagala eddala. Ng'alijjabwa. Like simanyi naye nze yali yatugamba like ayina muganda we abeera emitala w'amayanja yagenda okumponya. Kaakati awo ne tugenda ng'eddagala ne tunywa eddagala nanywa eddagala Ziwa. Naye nga toyogera. Nanaaba eddagala nanywa eddagala nga siwona. Myezi emeka oba walinywera bbanga ki eddagala lya Naalongo eryo? Mpaka we nawona. Naalongo ye yakuwonya? Ye yamponya. Naye eddagala lyakunywa walinywera bbanga ki? Nalinyweranga wiiki 3. ng'olunaku onywa ebicupa by'emmeka? Ebicupa nga kaliwo bw'okalaba akacupa ako aka Renzori akanene buli lunaku ng'okimalamu? Nga nina like ntya eddagala naye nga nina okimalamu kubanga nali noonya bulamu. Byali bikaawa? Byali bikaawa naye ng'obyekatankira. Kati awo like gundi bazadde bange ne bankubira ne bakubira brother wange oyo abagamba naye Tina ajjeeko entebe tumujjanjabeko wiiki yakusatu awo naye nga nywa eddagala lya Naalongo. Ng'ogenda olabawo ku njawulo mpola mpola banga tannabatandika kujja? Nga sirabawo njawulo. Kati ne tugenda Entebbe maama wange yakaaba nga ndabyeko. Ngalaba muwala we atakyayogera. Omukyala akuze. Kibi nnyo. Kaakati nali mmanyi ngumye. Kaakati neetuuka ewaka abantu bajja okundaba naye nga we nakugambye maama muntu nnyo wa ddiini ayimba na worship team naye we nalaba maama wange nga ntwala ku musawo Omuganda. Nokkiriza? Nzikiriza. Kyammenya okulaba maama wange nga nze amutwala mu ssabo. Walayi kyammenya.
Kaakati maama wange wantwala mu ssabo, omusawo ye twamulaba era n'ansala eddagala ku mubiri. N'aŋŋamba, Tina, nze sijja kugamba muntu yakikukola, naye oyo munno nnyo bwe yaŋŋamba. Naye omusawo yaŋŋamba, naye ŋŋenda kukusala eddagala lino, manyi ojja kuwona. Singa obadde toli wakuwona, singa wafa dda. Ne bansala eddagala eryo era ne tuddayo ewaka. By weekend, by Monday bali banzizaayo e Lugala. Ng'ovuddeyo Entebbe? Nvuddeyo Entebbe. Ewa maama? Ewa maama. Kubanga yakaaba, omwana wange njagala kumujjanjabako. Omwana wange nsaba kumujjanjabako. Tugenda. By Monday nali nkomyewo e Lugala. Awo wiiki yakuna. Ng'era tonaba kuddamu kwogera? Just nga njogera obugambo butini. Naye nga ogenda olabawo ku njawulo? Nga ngenda kulaba ku njawulo. Just bugambo butini. Kati ekyasinga okumalamu amaanyi we nagenda ku ssomero ly'omwana wange. Kati ewaka nali nsigaddewo nzekka, ate nga ye avaayo ssaawa 10. Omwana? Kati ne ŋŋenda munoneyo ku ssaawa 10, nabasanga beebase. Kaakati nga bambuuza, kiki ozze kukola ki? Nga sikyasobola na kubaddamu. Kati nali mmanyi ŋŋenda kusanga Shanice ng'atunula. Omwana wo? Ng'atunula like muyite bweti. Malayi navaayo ku ssomero nga sifunye mwana. Ensonga yakulema okwogera? Yanema okwogera. Nga toyogera? Nga soogera. Ne kati nga nkulaba ziwanga bwenkulaba, naye nga sikyasobola nga sikyasobola recallinga linnya lyo. Nze brother yange yaŋŋamba, buuzanga bwe bati wasuze otya? Like naddirayo ddala. Ddala. Ng'omwana omuto atandika obutandisi okwogera? Omwana omuto atandika obutandisi okwogera. Kati waliwo ba ushers benkulira, ba ushers bajja ewaka nga bazze like kwepima mu uniform. Brother wange n'abagamba, oyo twagenze mu ddwaliro, omusawo yamugaanye okwogera. Like omusawo yamugaanye okwogera nga tasobola bagamba takyasobola kwogera. Ng'olumugamba baani ku ssomero? Abaana b'okola nabo? Abaana benkola nabo bajja bangi nga bazze kwekuma mu uniform, naye nga sisobola bagamba sikyasobola kwogera. CEO era abaana ne bagenda, nengenda mu kisenge kyange nenkaaba. Nga tobagambyeko wadde how are you? Nga sibagambye wadde how are you.
nga sibagambye wadde how are you. Basi dunia. Chat with Ziwa. Chat with Ziwa. Ziwa eddogo gye liri bwe baba nga tebanna kuloga eddogo gye ate omuntu eyandoga nze baŋŋamba yakozesa oba na 15 Nalongo bwe yaŋŋamba oli eyakoloze yakozesezza 15 naye ogenda kusaasaanya ssente ne ssente era twazisaasaanya. Kati owona otya okuddawo wenjagalaawo? Kaakati nga we nagambye Nalongo ye nga simuvaako. Nze nagamba kanemere ewa Nalongo yajja like okumponya like nali muyinamu like essuubi ddingi. Kaakati olwokuna nga nkomye kuki ng'oli mu kisenge okaaba, mu kisenge nkaaba, abaana bakusanze toyogera. Kaakati mpona batya? Kati nzijja njogera mpola mpola, njogera mpola mpola like two things. One thing like saddamu kwogera like mangu ago waddayira buto naddayo obuto ng'omwana ayiga obuyizi era okwogera bw'abeera. Exactly. Kati nga ntambula ne brother wange oyo nga yanfulira emirimu nga yannyonnyola bw'oba ogenza okufuna omulimu otambula naye nannyonnyola abantu kyokola. Nga natambula ne brother wange oyo okumala myezi 2 nga yannyonnyola abantu nga gw'oli awo bintu olaba birabe. nga ndi awo waliwo n'omukolo gwe twagendako okukola nga soogera. Naye nga tegwakulira abaana. Nze akulira abaana. Kati obalagiranga otya ekyokukola? Brother wange ye yali amanyi ekyokukola. Gwe wakwasa obuvunaanyizibwa? Gwe nabukwasa oyo. Si byangu naye nga ate bituufu. Kaakati awo nenzija nga njogera mpola mpola n'okunanaagira okwo kwava kuno mukundoga kwange okwo. Tokoleke byonanaagira bino byoyogera bwoti. Exactly. Byatandikira awo si bwoti bwe wali oyogera. Tegeeza towunanga bulungi kutereerera ddala. Siwunanga bulungi kutereerera ddala. Nze ensi njirabanga like ensi nze nagivaako Ziwa. Ensi nagivaako. Kale kati tumaze okukiraba nti oteredde owonye. Ndowooza challenge yokka gy'ogamba gye nasinga okufuna ennene oba nayo ekirala ky'ogamba? Eyo challenge gye nafuna ennene nnyo. Omukolo gwonna gy'ogamba nti eno. Kati mukwano gw'oyo bw'amala okumutegeera nti ono yakintuusizzaako mwaddamu ne munyumya? Nze okuva kolo like lweyandoga saddamu kaakati awo like oyo sijja kumwogera linnya naye namublockinga wonna saddamu kumulaba. Nakati tojjangamu kwogeranga? Nakati siddangamu kumulaba. Naye nga wamwatulira n'amanya ekituufu oba tewamugamba? Saamwatulira naye waliwo eyamwatulira.
nakitegeera nti okimanyi exactly naye nakwesalako kubanga obwo obusungu bwe nali nina nali nsobola okukola ekintu ekijja okuntwala oba mukomera nalina obusungu bungi oyagala kumulya buli njagala mulya buli oli yaŋŋamba genda naawe ku musawo omuloge ne ŋŋamba oyo mwana tajja kunyonera ssente zange mukama kakamuleke mukama ajja kulamula kasita gwoteredde si byangu era si byangu kati nga tuvudde ku bibi byoyinza okugamba nti byenafuna mu mukolo olinamu ku birungi byobala mu mukolo ogwo ninamu ebirungi birungi si byewafuna omusajja wange yajja obundi ekyamunyiza okutuusaawo nti mukolo gwe wakola kuba ogambe ni ku mukolo yaliwo kankulage n'okulaga oba omukolo gwe gwamutuusaawo yaliwo kubanga yakuba pate kalaba akaziina naye ensinzi njirabanga like nze ensi nagivaako zina ng'ovudde ku ky'omusajja kyobalanga ekirungi kiki kyogamba ekira kiwafuna ku mukolo kyogamba nti ekyamazima omukolo gwange newankubadde gwalimu ebizibu ninafunamu bino ebirungi nze kasita musajja wange yajja ebisigadde byonna ebisigadde wali tukyayagala kumanya saawa eyo kubanga bazadde bange baasanyuka nnyo okulaba omusajja ngazze kubanga bamwagala nnyo ebintu babirira mwezi mulamba byeyaleeta yes yaleeta ebintu bingi omukolo gw'okukyala yaleeta bambi ebintu bingi mu kukyala kwange era oyo omusajja bannange byetwogera bya ddala omugole tanyumya firimu abagambye nti gwe ebiseera ebisinga bw'oba tonafuna kizibu olowooza kukkiriza nti mu nsi bibaayo omugole ono yalogebwako n'amala omwezi mulamba nga tayogera yatambula mu basawo 8 ng'anoonya kutaasa bulamu kati gwe wenna ali eyo nga tekinakutuukako togamba nti eddogo teririiyo kuno omwerabiddeko muwuliriddeko akakasa nti gyeriri era likola gyeriri ate likola abasawo 8 ng'anoonya kutaasa bulamu tina nga tumbamba puroguramu eno yenna asuubira oteekateeka omukolo buli kyoyinza omugamba ntanda kiyinza osibirira abagole kuba tetuganye challenges zibaamu naye ate tulina gumatambula butambuzi nambeera ebaawo ng'omuntu yenna ng'ateekateeka mukolo kati nga gwe experience gy'olina kiki kyoyinza omusibirira ng'entanda oba bubaka ki bwoyinza omumuweereza nze abategeka emikolo mbagamba bw'oba oli musabi saba bw'oba oli wagenda ku nsaasi genda ku nsaasi mu mukolo gwo exactly kubanga emikolo si myangu bw'oba oli wakusaba saba teweesabisa kyaliwo omukolo gwe gwamunyiiza nze ŋŋamba omukolo gwe gwamunyiiza n'okutandikawo kampani yange kubanga yagenda n'agamba omusawo abo balina ssente nsaba baawe
amugobe mu nje omwo. Mu nje omwo like abo balina ssente. Ayagala nti bbaawo akugobe mu makaago. Kubanga omusajja wange yambeererawo nnyo. Mu bw'otoogera bwange yambeererawo nnyo omwami wange oyo. Simanyi naye omwami wange yambeererawo. Olaba n'aguma ne nayingira essabo. Nayingira essabo. Ataasa bulamu bwa mukyala. Olaba senga wange yantumya n'agaba omwami wange. Nsaba Tina ajjeko abeere ewange. Omwami wange n'agaana. N'agamba ayina okuwona nga ndaba bwe nti. Naye Ziwa bw'oba osaalasaala naye eddogo gyeriri ate mu event bya ttabbu nnyo. Mu event bya ttabbu nnyo. naye baali kuteeka mudda. Kati nze tebasobola kunkola kintu kyonna kati. Lwaki? Tebasobola. Walayi tebasobola. Wayiga? Nayiga essomo ery'amaanyi ennyo. Kati osaba nnyo? Sisaba nnyo naye. Nina nange ebintambulirako. Duli nali sibirina. Ne kati mbirina. Anayi nze nsiba ngamba abantu nti ebiseera ebisinga abantu omuntu akyuka okusinziira ku mbeera mwatambulidde. Exactly. Nti osanga obambi omuvubuka yali ayita ku bantu nga buli gwayitako amubuuza nga wayita ennaku 2 nga takyayagala kumanya. Exactly. Ne weebuuza gundi yabaki yasiwuuka empisa kumbe mwabo babadde abuuza mwe muli ate abadde amulima empindi. Kati nze like nga bwe bali tebannaba kundoga nali mukambwe nnyo. Nali mukambwe nnyo like nga naye bwe baamala okundoga nenzikakkana. Kati osobola okuŋŋamba ekintu nensirika ate nga kinnyize. Otya okuzzaayo gye wava? Nze kkiriza tusiibule tumale puroguramu eno naye nze kano kalowoozo kange ekyamazima nga gwe bwowulira ng'oli agenze n'akuziba omumwa nga toyogera, ng'oli agenze n'akukola ekikyamu, ng'oli agenze n'akuttira bizinensi nange bizinensi z'abantu osanga omusajja ataddemu akasente kangi, omukazi ataddemu akasente kangi naye gwe ataliyo ng'atandika ate n'okiraba bubi kyokka ate ng'oluusi yatandika naawe olaba. Ekisinga okunnuma ku bintu bino nti weewaayo n'ogamba agambeeko kyenteekawo ekyenjawulo nga banno balaba oluusi. Exactly. Oluusi buli kuba teri muntu tinaava wala atakumanya kola kikyamu. Kyobola ebiseera ebisinga bagamba kola ekikyamu aba waakumpi awo. Ne munna yeewaayo n'atandika okukola ng'olaba nayita ne mu struggles ng'oziraba oluusi asuze ku kkubo, motoka zifiiridde ku kkubo asuze ku zisayidi ez'enjawulo ng'omulaba naye ate waaviira atandika okwesiima ate gwe n'omera akakazi oba akasajja. Gwe nasooka n'okugamba ngenda Chat with Ziwa. business ya Tina Advocate Events and Ushers company. Gwe nasooka okugamba nakulaga nti musanyufu nakyo nga musanyufu kumbe naye oyo omuwala nze mmanyi agenda kulaba interview eno
Niso wamusonyiwa oba oyo omuwala sijja musonyiwa. Toli musonyiwa abeereyo ng'akimanyi tomwagala. Nze beerayo ng'omanyi sikwagala kyokka nali mwagala. Singa Katonda aleeta ensisinkano ne mwesanga mu kifo nga temwetegedde nti muli bakusisinkanawo, omubuuza? Simubuuza. Mwabakyusa abantu. Mukyala yali mukyala mulungi, yali muntu mulungi, byonna byasaanawo. Yayiga omutima gw'atayina, yayingira mu ssabo gyali tasuubira nti aliyingira nayo. Exactly. Naye nga naye anoonya bulamu. So kati awo onoonya odda n'ogamba omusalire omusango togumusalira because kintu ekikwatagana ku bulamu abantu kibatuusa wala. Nze nakula sigendangako mu ssabo. Tuli balokole nnyo ewaka. Waligenzeemu okuze? Naligenzeemu nga nkuze. Onoonya bulamu. Last year. Byonyoyo bya mwaka guwedde. Ziwa. Bandoga last year February. Nga bbiri. Abatulaba mwebale kuwaayo obudde bwammwe, mwebale kuwaayo kaddata kammwe na buli kimu kyonna kye mwerekereza. Emboozi gyanyumya si nkadde zogamba tuzizza bintu bya myaka 10 mabega. Baamuloga mwaka guwedde 2025 tuli mu 2026. Kitegeeza ebiwundu bikyali ku mutima, bikyali fresh. Bikyali so fresh. Naye gwe nalabye interview eno sagadde omukyalo omusalire omusango nti lwaki yagenda mu ssabo. Wabula nze nsobola kukulekera kibuuzo kimu. Weeteke mu bigere bye gwe baaloga n'amala omwezi mulamba nga tayogera, n'atuuka okugenda mu basawo asooka owokubiri, owokusatu, owokuna, owokutaano paka ku wa 8 oba 6. Nze nkulekera ekibuuzo kino singa embeera yamutuukako etuukako ggwe ng'ogenze mu kyaki biganye, ogenze mu bantu ab'enjawulo biganye, gwe mu mbeera gy'olimu okkiriza obulamu buno bwayo ne bufa n'ogamba nti kanzikirize Katonda bw'ati bwe yateekateeka enkomerero yange, oba bw'ofuna omuntu n'agamba ati nanze naweko wemmanyi, ng'ogenda mu basawo baganda ogenda oba weewaayo n'ofa. Kyeddemu nga tonnaba mujajinga lwaki yagenda mu ssabo, weddemu ekibuuzo ekyo ojja kutegeera kye yali ayitamu, ofune answer gy'ogamba nti nange singa nalinze nandibadde ngenda. Mbatadde mbasiibudde, mbasaba mwekuumire ku programu eno, musubscribinge, mulayikinge, musharinge kuba bingi ebyokuyiga bikyajja. Tubadde ne mugole Tina, omukyalo nalina kampani y'aba Ashers akola ku mikolo egy'enjawulo. Yatereera era kati ayogera mumukubire essimu. Mumukubire essimu mumuwe emirimu akole. Mumwozeeko ennaku gye yayitamu. Sente yafiirwa nnyingi nnyo mu bizibu bye ng'agezaako kunoonya bulamu kweddaabulula ng'omuntu. Munoonye mumuyozeeko ennaku mumuwe ku mirimu bambi. Kijja muyisa bulungi. Chat with Ziwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama Katonda abakuume.